Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku olwaleero nabasuubiza okubeera nga mbawa ku ddagala mu abakyala nsoose nammwe ng'olumizibwa mu ndira. Ekirala nga mwakozesa ku nkola eyo gye bayita ey'okwemazisa, kuba enkola eyo nayo mbi nnyo ereetera abakyala okulumizibwa wansi w'akabutobuto, ereeta bingi munda omwo. N'olwekyo weekoleko saavisi ng'onywa eddagala lino gwe yakozesa ku nkola ey'okwemazisa, naawe ng'olumizibwa endira Munseke nga mukuluma. Eddagala lino ligenda kuyamba, nkusaba olifune lyonna wamu, lifune wamu, lifumbire wamu wejja okufunamu ekyo kye weetaaga. Nabasuubiza okubeera nga mbawa ku ddagala eryo kutandika n'olwaleero lunaku lwa Mmande. N'olwekyo sigenda kulya budde, kantandikirewo. Funa kapeeni ofune n'olupapula n'ebifaananyi mbitaddeko, buli ddagala lye njogera n'ekifaananyi nga kijja. Kusookera ddala nkusaba ofune ekifumufumu. Ekifumufumu ekyo kifune kyonna, emirandira, omuti wamu n'ebikoola. Kitegedde, mu seffuliya tugenda kufumba kyonna, emirandira n'obutititi wamu n'ebikoola. Ekifumufumu bw'otyo bwe tugenda okifumba. Ofune kamukasa. Kamukasa kano ak'owansi ako koolaba nako kafune. Ofune kutukumu oyo gw'olaba mufune naye. Ofune akambula. N'akambula tugenda konna kakuuleyo lumu. Akambula kakuuleyo lumu kalungi nnyo, nako kateekemu mu seffuliya omwo. Ofune ekitonto. Ekitonto kyekyo ky'olaba kifune nakyo kiteekemu. Funa ebikoola nga bw'okiraba n'obutititi oteekemu. Ofune essere. N'essere oyo naye mukuuleyo bukuzi mu ttaka. N'essere oyo yenna tugenda mufumba emirandira, obutititi wamu n'obukoola. Ssere naye muteeke mu seffuliya omwo. Tufune akawuukiwuuki. Akawuukiwuuki konna oba ofunye kalina maggwa oba katalina maggwa, akawuukiwuuki nako kateekemu mu seffuliya. Tufune ekifabakazi. Ekifabakazi funa obutititi n'ebikoola. Oyinza obutasobola kufuna bibajjo, naye funa obutititi wamu n'ebikoola. Ekifabakazi nakyo kiteekemu mu seffuliya. Ofune kafugankande. Akafugankande nako kateekemu mu seffuliya. Ofune kamunye. Ne kamunye naye muteekemu mu seffuliya. Ofune mavi ga mukulu. Ne mavi ga mukulu yoyo naye muteekemu mu seffuliya. Ofune etteete. N'etteete nalyo liteekemu mu seffuliya. Ofune ekibwankulata. N'ekibwankulata nakyo kiteekemu mu seffuliya. Ofune ejjambula. Kati jjambula oyo osobola okufuna obutititi n'ebikoola ku jjambula, beera naye ng'omuteekamu naye mulungi nnyo. Ofune omuzzaŋŋanda. Omuzzaŋŋanda ogwo gw'olaba afuna obutititi n'ebikoola oteekemu mu seffuliya. Ofune kayaayaana. Ne kayaayaana muteekemu mu seffuliya. Eddagala lyeryo nga bw'oliwulidde lyonna lifune, likuŋŋaanye bulungi, oliteeke mu seffuliya enneneko olitokose. Bw'oba tolina seffuliya nnene lifumba emirundi 2 oba 3 nga amazzi g'eddagala ago ogafuna w'ogateeka, oluvannyuma n'ogatabula wamu. Kigenda kuyamba, eddagala eryo ligenda kuyamba ng'olina ekizibu ky'okubeera ng'olumizibwa mu ndira nga mukuluma. Beera ng'okozesa eddagala eryo. Singa onaaba olifunye lyonna wamu bulungi, ate era we lijja okukola ng'olifunye lyonna wamu, beera ng'olifumba obeere ng'onywako. Bwe limala okujja liteeke wansi libe ng'eriwoolaawolamu, lisigalemu kibuguumirize, beera ng'onywako. Olunaku nywa ttampeke emu. Ttampeke eyo ginywemu emirundi 3. Lino eddagala kikulu olinywere mu kipimo, ekyo nkikubuulira, linywere mu kipimo. Ku makya nywako akatundu k'ekikopo, ate ng'omaze kulya kyankya bulungi, nywako akatundu k'ekikopo. Ne mu ttuntu ng'omaze okulya ekyemisana bulungi, era nywayo akatundu k'ekikopo, wamu ne kawungeezi ng'ogenda kwebaka ng'omaze okulya ekyeggulo, era nywayo akatundu k'ekikopo. Ky'ekikopo kimu olunaku, okinywamu emirundi 3. Ndowooza mukitegedde. Abakyala lyammwe mwe mulina oddikozesa, mukitegedde, ku nsonga y'okwemazisa, era lijja kuyamba. N'ekirala
ng'olumizibwa mu ndira enseke nga zikuluma, beera ng'okozesa eddagala eryo, beera ng'olinywa, ogenda kutereera, ojja kuba ombuulira. Nkusaba olifune lyonna wamu bulungi, ligenda kuyambira ddala bulungi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku ddagala lino oba ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nnyongera okunnyonnyola ky'onaaba totegedde ku ddagala lino. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga viidiyo mubeere bulungi, mweraba.